Kale oli mulamu mulungi omukuto gwa Desirop abali ku Desirop 2 Tish TV ne Testimony n'emikuto emirala gyonna mwebale kubanga ate mutugobera kitundu kyaffe kyakubiri eky'olunaku olwaleero kyetuze nakyo. Mukama tukwebaza kubanga oli mulungi tukuwa ekitiibwa n'amatendo. Mwoyo mutukuvu jangu otulungamye mu Kristo Yesu omwana wa Katonda omulamu. Amina. Nduza kuwangu. Ya, balamusiza kumina abeekumira ku The Still Hope mwebale kutugoberera mu Kristo Yesu. Kale abawogeka twakuwadde ku butambi obwa Apostle Yesu Lubega nga alina obuweereza bw'alumba obukola deliverance. Era abantu abamu tekyabasanyusiza kubanga buli omu alina olulimbi lwe era buli omu alina okuyitibwa kwe. Waliwo abamwambalidde dda bamukedde bamwambalidde dda so ganda wange ekiri eyuggi kikabuka kinyuma. So waliwo owooluganda omu amwambalidde namugamba nkubuulire ife tuli Bafirika, background y'Abafirika ogitegeera. Ekyokubiri ize nagendako eyo gy'owalana era n'ensumululwa kyasigala kyekimu. So abantu tekyabasanyusizza okubanga oyeeyereza enjiri y'abali. Okitegedde? Kitegedde. Obanga omanyi kakati tulina obuzibu nti abakristaayo abasinga ennaku zino balokokedde ku social media. Ekyo kituufu. So obuntu obabusindika mu groups ez'enjawulo ate temanyi nti bagenda noonya groups ezirimu abantu beeyo bagenda osinga obukola ki okubuweereza busindika. So wali abantu abamu bambi nga bakyali bajja getting offended. So leka tusooke tukuwa oluganda oyo ebigambo ebimu byaba abatalya fees bya Lunyanyimbe naye tujagezaako okubanga tubitemaatema mpola mpola kaddakiika 9 ne kawoobudde alina ensonga ze ate nga nkulu z'amaanyi. Bamugambye Grace weefugeko bulira kisa ebisigadde bireke byesonyiwe. Onolaba nga batansobola oyingira mu kisa kyo abo ngo bagamba wano wemuze temusobolawo mugende mu mizimu gyammwe naye banga bakyali eri ekisa kyoba ofokasingako mu dakiika gya kubeera nga 9 kisobole okuba nga kitukomawo. There's always something they teach that will scare you. Today we are going to teach about Kawula, the demon called Kawula. Kawula does this, Kawula does that, Kawula does this, Kawula does that, and then you're like, then you start diagnosing yourself. Is among the ministers of God that I respect, that I honor. But like all ministers in Uganda, and in many, actually mostly in Uganda, mostly in Africa actually, is that they have failed to understand that your understanding will always be limited to the anointing upon you. And that does not only apply to you, it applied to Peter. Let me tell you something. Christ had 12 disciples. He lost one. They appointed one to make themselves 12. But for all the 12 disciples, he had to come back. Christ had to come back and meet Paul and push him into ministry, because for the 12, he could not send any of the 12 to the Gentiles, because they could not understand. The same thing applies to you, Apostle Lubega. There are things that you won't understand, just like Peter didn't understand when God told him eat, and he refused and he defied, because in his understanding he could not accept. And just like that, he was not sent. You have been sent
to a group of people, and more will be sent to other groups of people. You just need to accept that. You get it? You just need to accept that. Because what? Your argument lacks water. Tunuulira abaddugavu, ffenna tutunuulire. Njagala nkubuuze, omwana wa ffenna Lweyina, mwenna njagala mbabuuze ekibuuzo kino. Osobola okukwata abantu 10 bamembers ba Fenaro 10 n'obasimbyawo line, n'ojjamu 5, only 5, nga we badda generations nnya mabega tewaliyo ssabo, nga wasimbyawo bataata be, nazzaako bajjajja be, nazzaako bajjajja ba kitawe, tewaliyo masabo. Oba olaba olwaleero mu Uganda, olwaleero ku mulembe guno abantu bakyakolera amalogo mu ofiisi. Oli n'afuna ofiisi nga mwenna mumukuŋŋaanira, najja n'ateekamu eddagala. Abantu bava mu mayumba naye ng'aleseemu eddagala mu busolya, gwe n'ojja n'ogipangisa. Abantu bava mu bizinensi naye ng'asimbye eddagala mu bizinensi eyo, ng'ekikusiba nga ne woonaasaba otya, ng'ekikusiba olina kufuna revelation ekulaga nti genda wano ne wano, oli yali yateekawo eddagala. People are struggling with things that if you speak the way you are speaking, because of the kind of the people or of the way of the life that you have lived, there are things that you did not see. There are things that you cannot comprehend due to life experience and the anointing and the calling upon your life. The Spirit of God will not bother you over certain things. And I'll tell you, I give that man his flowers. There is no doubt I've attended his service and I've walked out of the same. He raises you understanding to some things that nobody else can express the way he expresses them. But I've been in deliverance services and I've walked away with filth nga nzijuziddwa mu ngeri gye sitasobola kujjuzibwa, with simply the word and the revelation. That's all you need to understand. There will always be, but as long as we exist in this world, there will always be spiritual battles amongst men. I'll tell you this, the West is falling behind on so many things because of the fact that it has refused to acknowledge certain things in the spiritual world. And Africans, if you start talking to them like that and they start to negate, then some other group of people are coming up. A certain revival is going on somewhere. If you have been scrolling your TikToks, your social media, you're seeing a certain revival in a certain group of people, in spiritualists in that world that are conquering. Let me tell you something. You people think your ministries are so big. We are 40 million people in Uganda, and your ministries are not even 1% of our entire population. But then mean you are not just called by the boundaries, you're called beyond the boundaries. So you're called for Africa and many other nations. Do not, but people, the Bible says that my people have perished because of lack of knowledge, because of lack of understanding. There are things that you have to understand. There are things that we know that because we got to know those things, we overcame. And for me, luckily, I didn't have anyone to tell me. I had to go through the experiences
to walk with certain people in certain places to understand. You don't know. The things you don't know. There are things that if you were told those things, you would understand. If you have lived with people going through the experiences, you would understand. For instance, you talk about, let me tell you something. Let me tell you, men of God, the people that you serve in are known as elevated. They are known within the same state of protection. They do not see the things that you see, to have the faith. They are not surrounded by the same protection that you have. So they need to know certain things. It is not building fear. It is building the ability within them to understand the battles before them and to overcome. And when you overcome, you don't go back to the same place. You cannot go back to the same place. So please, mukikumi abaweereza ba Mukama, musigale mu leeni y'amafuta, musigale mu leeni y'okuyitibwa kwammwe. Eyo si njiri, kubanga deliverance kitundu ku mubiri gwa Yesu, ku buweereza. Let me tell you something. Yesu yagobanga emizimu. Yesu yayogera n'emizimu. Yesu yasomesa n'agamba nti, bwe bamugamba nti akozesa Katonda akozesa Baala okugoba emizimu, n'abannyonnyola n'abasomesa n'abagamba nti kino tekisobola kukola bwe kiti, nandibirejectinze n'ayogera ku bye yali ayagala. Owooluganda oyo amujuliza Bayibuli oba omugayo agenda abikule ku byawandiikibwa. Yesu yagoba ku mizimu wekiri, era nayo yanamugamba nti gwe mu kyaki eyo yali abantu 10. Mu bantu 10 abo ojja ofuneyo abantu 5 badde emabega ku generation yabwe eyokuna, obe wabwe teri masabu gyegali. Oyinza okusanga ffenna 4 generations back. Kituufu. Ffenna famire zaffe zaali nsamize. Olowooza n'ennyato genze wala nnyo. Okitegera? So ebyo ebintu bisigala bikola bigoberera. Kituufu kyo. N'ayongera n'amugamba abantu balina ebintu bye bayitamu biyitirivu. People are struggling with spiritual entities. Balina embeera ze bayitamu ez'omwoyo ezikaluba nga tezigenda kumala gavaawo zityo, nga zeetaaga kufungiza, nga zeetaaga osooka osomesebwe, discover oleme kuddayo. Ebintu ebimu bitukwata lwakubanga nti tetumanyi. Kituufu. Tumala ate ne tuddayo ne tukola ebintu ebireeta biri. So w'osomesebwa omanya wa w'olina okukoma naki ky'oteekeddwa okuba ng'okola ki ng'okola. So amugambye abantu bayita mu bintu bingi ebiyitirivu nnyo, tolowooza nti bali mu sseerera nga bw'olimu. Okitegeera? So abantu baleke buli omu azuule wa waagwa waaba agenda. Oba omanyi olina ebikusumbuwa genda eri. Oba omanyi oli fayini, oli wa kisa, kimanyi yafa byonna yabifiiririra, genda eno obeere eyo. Okitegedde? Aye n'amujuliza n'amugamba nti we are living in a spiritual battle. Tuli mu lutalo, mu nsi ey'olutalo lwa mwoyo. Kakati tosaalwana na kyamwoyo kye batakusomesezza. You can't fight the enemy you don't know. Tosobola kulwana mulabe gw'otamanyi.
abantu abasomesa ne bezuula ne bamanya nti nakwata wano kiki kye bali esebo kakalize nnyo byandiikibwa njagala nange omwongererako agenda otusomera abakoliiso ekisooka 12 esebo n'olunyiriri olw'omusanvu ekisooka 12:7 naye awulire ebigambo bino agamba nti naye buli muntu aweebwa okugabibwa okw'omwoyo olw'okugasa olw'omunaana kubanga omulala omwoyo amuweesa ekigambo eky'amagezi n'omulala aweebwa ekigambo eky'okutegeeranga olw'omwoyo oyo olw'omwenda omulala okukkiriza ku lw'omwoyo oyo n'omulala ekirabo eky'okuwonyanga ku lw'omwoyo omu ekirabo ekyokolaki eky'okuwonyanga so buli omu alina ekyamuweebwa kati bwe tojja kukaka bali kusomesa kikyo aye nabo tojja bakaka kusomesa bajja kukaka kusomesa byabwe wabula buli omu Katonda alina ability gye yamuwa obusobozi omukala alina layini mwe yamuteeka lwaki bwe mutaddukira mu layini ye n'obeera mu layini yo notakokame mugenda ne babasomesa simanyi Kawuula alina engeri gyayogeddemu awo ekireetera it's not all about multitude si kibiina naye ebimu abyogera bati okwagala abantu abamu kuvaayo ate saawa yakuteekayo luseke atamanyi kyayagala bawulire ebyaddukayo budduse n'akakyala kenoyo watuufu n'agenda mu kisa n'akonera eyo n'akiwulira kyogamba tomateri eyo abali abakona mbayitirivu nze nyanne bemmanyi nga bagenda n'emutu nga bafanero wali jinjo mbamanyi bulungi basooka kugendako eri bagamba gundi zino ennaku genda eri you wali serious prayer you discover who you anti because yes mbategeera era bagenda mutundo tebambala nga bagenda kufanero bakyusaamu bambala bulungi bakimanyi eri olina okwambala bulungi kati bagenda eno nebakuba obumini bwabwe ne bali wamu n'otupale nebakuba obucupa ne bagenda pulira so buli omu alina ekikye olwo mubuuza nti gwoba ogula abantu noba transport ani akugambako teri akugambako kati gwe kola kyosobola mu busobozi bwo ebisigadde byesonyiwe nabali bakole ki bakole ebyabwe baleke naye otandika okulumba banno enjiri gye basomesa ya setaani esiba abantu kati bali baddembe abantu bali free bankubuulire teri bwa free bwamu nga totegedde mazima ekyo kyo wekiri okitegedde teri bwa free bwogenda beeramu nga totegedde mazima ewamu amasabo gasimbye layini gati n'olowooza ogenda tola butuuzi bakugambe musala begologoosa byonna byaggwa ayitize layi naawe obulimba bwennyini obwo obulimba obuwedde emirimu buliko ne kopi kati ate abavubuka basinga okubeera nokubanga abavubuka abamu kuffe tetwagala bintu byakulafubana ate ekyokubiri abavubuka asinga balinyo mu kibi bakinyumirwa ekkanisa enenye ekibi kye tajagala alina ogenda eri gyebamufevalinga gye bashugacoatinga bagamba wadde oyonona naye Yesu akumanyi Yesu akwagala tofaayo byonna byaggwa yabifiirira ku musalaba kati tuba abagwera nnyo eyo ne bayiika eyo omufanira abakadde batono aye abakadde abaliyo batabanyi babe babatwala taata tugendeko eno naye omuntu ali siriyasi ng'ategeera ekyawandiikibwa ekya Matayo nti obwakabaka bwa Katonda bwakuwaguza eri teri kiriyo teri sisiina gwempalana nze nkubuuli nze ndi nyutwo mazima olusizi kya wano ate nga mutundwe mutuddemu sirina nze gwempagira oli awo nze mpagira mazima woba oli siriyasi ng'oyagala ggulu kufaniro totawaana mbyesonyiwe ye oba oyagala kulaakulana
Obeera kawo mulokole sente ng'ozirina kuyita mulokole kusabira mu kanisa nnene babakima mu motoka bwereere onyonye kanisa esinga pastor akozesa vocabularies laga statement ogamba wow this is anointing kumbe luzungu nga si mafuta. It's not all about English. Yes, sebo. Naika lenaku zino abasumba abamu bategedde nti eno generation onotekamu obujuice ebirungo kati luzungu n'olugjayo mwe babakubira akola statement ne bakuba engalo man of God ayogedde tatastegedde akise ku mutwe ng'alowooza mu statement ya mwoyo oba abadde mu nnimi obuzibu buli mu nsi muno gwe wabulabi so poso bamugambye takubigere asooka afuneko wakoma uyo twawulidde olina project y'okuzimba ekkanisa azimbe ozimbe ebisigadde ono biraba edda alusa zonna ziteeke ku kizimbe banno beesonyiwe baleke gera mu bakolisa ekyokubiri esebo 14 abakolisa ekyokubiri 10 n'olunyiriri lwakuna agamba bw'ati kubanga ebyokulwanyisa entalo agamba kubanga ebyokulwanyisa eby'entalo zaffe si bya mubiri naye by'amaanyi eri Katonda okumenya ebigo. Ebyokulwanyisa byaffe si bya mubiri wabula by'amaanyi olira okumenya ki bigo ki byayogerako ebigo ebyo gera mu Befeso 6:10 balage ebigo bagezaako okubitusimbiza layini awo kakati ebyo ebigo togenda bimenya na kisa togenda bimenya na vocabularies si luzungu no tujje basomero banedda gisome Abefeso 6:10 ekyenkomerero mubenga n'amaanyi mu Mukama waffe ne mu buyinza bw'amaanyi ge 11 mwambalenga ebyokulwanyisa byonna bya Katonda mulyoke muyinzenga okuyimirira eri enkwe za Setaani. Enkwe za Setaani gyali waddala Katonda byawakanya kawula kyeki mu luzungu those are spiritual husbands bino njiwewula entya mu Luganda gine emyoyo egikozesa abantu ye kawula spiritual husbands zimalini spirits zeziriwa ati zezo ziri responsible kozesa abantu ezo kakati Grace teyali manye oba oli mu security ng'oli mu anti-terrorism unit tolegula bomu kalakase ebyo n'ebirala byoba osobola kakati ojja kusobola sekita eya fire brigade ekozesa omuliro abuliro gukutte nti ogenda otaase era mwena muli mu poliisi sekita yemu ya polisi gisobola wakati bwe bakutraininga wa terrorism tegulula bomu tukwatagana n'abatujju ate oli wa muliro kati ow'omuliro omuleeta ku batujju bagenda mu babomu ayabikemu atulika butulisi ng'ebinyeebwa kati kyekino Grace alina ekike n'abaana abasumba balumba balina ekyabwe kati kyetulina okukola buli omu kuperforminga best mu area ye ekisaanidde mu gundi ye. I always tell people don't struggle to be the best. Etolafubana kubanga gwasinga. Do your best. Naye kola ekisaanidde. Nonjogeza Oluganda lwedda. Tobeeraawo kulwana obe nga gwasinga. Naye kola ekisaanidde. Kola ekisinga. Obvious onookola ekisinga ojja kuba gwasinga. Estebo. Nsoma. Olw'ekumi lumaze. Kakati tugenze 12 agamba nti kubanga tetumeggana na musaayi na mubiri wabula n'ab'amasaza n'ab'obuyinza n'abafuga ensi ab'omu kizikiza kino n'emyoyo egy'obubi mu bifo ebya waggulu. Kasi mutegeera oba ab'amasaza yalowooza bano abakabaka anti ndowooza ba sub county chiefs babayita abaami bamayumba 10 nedda etsebo
awo Paulo yagezaako okubanga akuwa category kyeyabadde ayomba mulaga basomesa mizimu kyeyabadde ayomba basomesa Kawuula nemusomesa Nabuzaana nemusomesa bino kasoko gero ogambe Paulo gino omubuuze lwaki wadda mu kutumenyera category za mizimu yasooka amubuuze ati Paulo kyali akola ekituufu yagimenya tokojiddemu kanjiddemu kubanga naye kasogigiranga naye nfune wano ekinyanyi agamba nti kubanga tetumeggana na musaayi na mubiri wabula n'abaamasaza n'ab'obuyinza n'abafuga ensi ey'omu kizikiza kino n'emyoyo egy'obubi mu bifo ebyawaggulu abafuga mu kizikiza be baliwa ye Setaani mizimu gye gyonna twala tugende eyo nakayoola eringa gavumenti eri gavumenti yabwa kizikiza kati batematemamu obutundutundu is a governance kati oluzungu agezaako n'akugamba pulira for our struggle kanonye New King James Version egamba for we don't wrestle against flesh and blood but against principalities against powers amanyi against rulers of the darkness of this age abafuzi ab'omu kizikiza ab'omulembe guno against spiritual hosts of wickedness in the heavenly places. Kitegedde kati wano sokola abe NIV agambye we do not struggle for our struggle is not against flesh and blood but against the rulers against the authorities ab'obuyinza kitegeeza waliwo abantu abamu nga bakulinako obuyinza kyebayita devil's file authorities nga mu nsi ey'omwoyo ogalanga ne wookola finances zo bazirinako obuyinza kituufu amaka go obufumba bulinako obuyinza wakatagalamu obwo buna tolina kufumbirwa oluusi bajjajja baffe yakunywa oluzaalo n'abagamba ono wammwe n'akufumbiza ebizimu nga tomanyi nga tonnaba nazaalibwa yakola endagaano edda nefiira ddala emyaka 2-3 emabega kakati ozaalibwa bakulinako obuyinza kituufu alina okugenda mu nsi ey'omwoyo abaala obuyinza obeekutuleko obeeyambule pulira ng'okozesa nyini buyinza naye olaba obuyinza ekituufu nenyinibwo kituufu ye Kristo Yesu nenyinibwo kakati gw'ojjawano ne nkugamba ebyo temuli naawe oba tompaddeyo buwi aye tera obugera bonabona paka kufa oddeyo wa Yesu agambe lwaki tewakozesa obuyinza ate munaye bagambe ekisatu anje bagamba ku kasita wafa mizimu naye mbanga njiwangudde najje kuba okitegedde authorities against powers amaanyi ago amabi abantu balina amaanyi agabatambulirako gwe kankubu ekyo kituufu nnyo abantu balina ebibatambulira Uganda wange bantu bali bubi naye wa Grace mu kanisa ebali naye lwakusirika mpozi ongambe basooka ne baddukayoko abaloge buloge naawe of this dark world ensi gye tulimu ya kizikiza nnyo lwalaba ebayibuli ekugamba ensi wano si waffe tuli bayise wano tuli bayise Befeso Bakolosai oyo gundi Peter atugaba tuli bayise we are sojourners yes tulina gye tukola ki gye tugenda kati bayibuli egamba wano we tuli waliwo amaanyi ag'ekizikiza ge bagoba mu ggulu yagwa wano ayagala ku-establishinga bwakabaka bwe obw'ekizikiza kati tugenda ozaalibwa abajjajjaffe bonna yabawamba baatuwaawaayo ekyo kituufu kati ogenda muwona otya olina okuyigirizibwa
ondofuna agaloto ge batategeera nalako wali ubati enjo mufero omulawe Nigeria mbuolota nga bakuliisa ebintu tubyotategeera nyama gwe basabe n'endalo olye ngamba nti abawaddeyo mufera ate super again spiritual forces wali ebiziizi ebyo of evil spiritual forces y'obwakatonda kituufu ne spiritual forces of evil ejje ery'omwoyo ery'amaanyi ag'ekizikiza kati abantu balina ebibatambulako ebibalondoola biyitirivu bwewabanga ayagala okukola ekirungi nga kimudaivatinga nga kimukyusa lwakola era okandagamba nga siva ku wendi nze nali eyo lumu omwana ne bamuweereza tushoni atwale ku campus asasule banatera okukola ebibuuzo pulira n'ayingira ekyuma ne bazikuba miliyoni zaali 3 owamu emitwalo 8 n'ayingira ekyuma pulira n'abagamba olowooza mbadde embeerawo nti wano ku university era wano nozaazaayo ok'ekinana omanya semester oba ojja kuba otambula bulungi pulira kati mu ddakiika zaali 10 nga sente tewali 3:8 nga buweddewo ng'akuba ku mpale n'afuluma ate gira emizimu gikuwa amagezi ag'ekisiru pulira n'akubira abazadde be balengera ababbi bansazeeko ne banziba kye bankoze agamba naye tukoze tutya obuzadde bwensikaza banno biki n'amusindikirako nakamusindikireko zino obaweeko batuwe enaku bitu n'amusindika kamu 8 n'ayingira nunula eziri ze basesa okukuba ne bakayonka yavaayo nga musomesa kyoka kimuve ku mukono muzadde kiki ye first born aga nkubulire afe waffe teri basoma naye balina sente kireebu ky'obutasoma nga kirondoola kati kirwana ate tetumanya oba byamala naye yavaamu yenna tategeera ng'ayagala nakutomera butomezi buli ali awo ebweru ng'awunze ali awo enene neya ndaba mu bantu omuvuyo neŋŋamba kiki kino notuuka nga bimutembye ejjuba babakubye so abantu balina ebintu wekankubuulira abantu abamu baali badde bagagga nnyo naye nabwe tebamanyi kikibeerawo abantu abamu baali badde bafumbirwa dda kituufu naye agenda mu 45 years akyali ku lujja omusajja ajja amuwalabula avuma oyo agenda okuddamu amagezi ngaoli agenze ne lwaki buli omusajja ajja amulaba nga mukasi munne buli omusajja ajja kiri kimutemba waliwo abantu nga balina ebibafugirako ogera n'omwagalawo oli ogasisa ngenda kuwasa ebikulumba ekiro olina ogunjijukize twaliko eyo ewamu yagamba wabwe tebafumbirwa yatabuka waffe tetufumbirwa ebigamba gwese buno omukyala waffe omwagazi ati tala wampeta omulemerako owedde olaba okuddamu okubira boyi takwata n'akyusa n'ennamba n'akyusa okitegedde kitegedde bintu si byangu olina kukwana ebintu byebina nebifa zifa omulimu ne bamugoba agamba naye kakati okwenayagala omwalo ono bizibu byere n'akuta wakuta n'addamu okubeera obulungi amazima takuddira tasobola kukuddira ne bamutwala eruzira so ebintu si birungi naye buli omu aba alima olulimbi lwe alime naawe lima olulwo kyo kituufu katonda buli omu alina ekisa waliwo katonda bawadde ekisa kyakusomesa nga siti mu Beefeso ogendayo waliwo abamu batume natuuseyo dda waliwo abamu abo basumba kituufu nnyo abalala bannabbi bakuba ennaku zino buli omu nabbi kyekintamye naawe
Kaga tuli mu Efeso 10 katandikire kule 10. Ndagulawo kyaje mbona bigu. Nakuba ogupande neyeteekako. Agamba bwati Abefeso 10 agamba eyakka era ye wuuyo eyalinya mu ggulu ennyo okusinga eggulu lyonna alyoke atuukirize byonna olw'ekumi n'olumu era oyo n'awa abalala okubeera abatume n'abalala bannabbi n'abalala ababuulizi n'abalala abalonda n'abayigiriza ya okitegedde kati buli omu yamuwa ekikye ekirabo so akusoma nti olaba no ku mulembe gwa Yesu Yesu yamala okugenda age olaba nga bana abagentile banamawanga teri agenda tuukayo agamba Paulo bonna bano ba Petero bali mu lulwo olusosoze olw'edda akama naye nkoze ntya kanfuneyo gwe batamanyi gwe batategeera yadde oli yennyini abadde abayigganya Paulo n'amuwa ekisa nga kyo ky'abannamawanga bokka era enjiri ya Paulo eri bannamawanga bebaffe kate ba Peter n'abaleka eri ne babeera eyo mubakomole oyo Kristo ekyo kituufu kakati baali ayinza okuba nga yabaleka eri mu deliverance bantu basumululwe gwe n'akuleka ino mu kisa tekitegeeza nti ate bali ku sitaani ffena tuli ku muntu omu so apostle ate oli musajja muyivu naye simayo oba ebyo omaye ebya Yesu ate ebitabo tebikola ebitabo nabyo bino ebya Yesu nebitabula abantu tobireetamu examination board tobireetamu yulebo tola abaana abali ku AIDA balina zi certificate ne zi diploma bagita seriology naye buntu butini buti buli balumya emitwe bale mukutaga naye abali mu Bible mubalemi okutenge zina abakanisa nga pastor wa P3 naye nga balekishala batudde ali bayigiriza mu congregation ali takula bongo wow bino ebintu binaaba bitya bisoboka bitya nkuweko omugeno mubuuze Yokaana 2 asatu ojagenda mu biseera by'ebyedde njagendayo kituufu ani oyo Nikodemu oyo Nikodemu yali musomesa w'amateeka nga be bana batakulira sawa zino ngo tubayita balekikyala abalina zi PhD professor n'agenda omuntu atalinyanga okusomera tamanyi nolifaanana yava yanyanya mutwe nga tabitegedde ati ebintu bya Katonda birala mukko birala si bya nzungu si bya nzungu so bantu bali mu busibe by the way ennyo people in bondage nnyo nga wokiwulira bana akantu ka muzaata akamu yali alabula abasiraamu okukulekera okulwanagana n'abakristaayo aga akakati mu ddayo bajjajjaabo 5 emabega oba basiraamu ojja basanga nga baali balaazaalo oli wano weefula nnyo omusiraamu kati byebimu bino yakyo kituufu olina okuyiga okusaba muganda wange olina okuyiga okusaba akati wogenda atu nga bakuyigiriza okusaba ate togaba ate ekisa tekikola leka agenda ayiga okusaba wanaaba ayagadde okuyikako mu kisa naye ayigendeyokko ajja kujja ayike mu kisa kyo naye azemba njagala ebya sirias awo mpitawo bisi banga faaza ayita kuki kusaba era bagendayo ayina kusya bagalina nakuzo nje bebagasuza nakuza amasaba mazungu nnyo tosaana ategeera akatobanga omusiraamu ng'ayita ku gundi ku buca waliwo asinga asiraamu okulya embizi bwe mukisibwa alayako embizi ng'etambula enge mbizi omutyanga babbaala bagaba nayi oba kigwako ddi kitukoze bubi abakasitoma tebakyalabika nogamba abasiraamu bagunywa kiki kale
kakati Ese. yoyo muganda waffe Apostle Grace Lubega wa Funeral Ministries omanyi webbangu teyebika ekyo kituufu teyebika kuba asosezza ate alina abaana ababutambuza obwo mulabe nnyo Apostle kyeyagambye abulina bali awo tebabalina kiddako museeyo omwoyo tebamanyi nakiddako wabula bagenda nakiriwo bali awo Apostle ye katonda waabwe kyabagamba kye bakola ayaya bakugamba oli Apostle muvenako Apostle tukutumiddeko Apostle Grace ogamba otya Funeral Ministries fete tulina buzibu abo baganda baffe era tubagala bategerere ddala ki amazima abafuule ab'eddembe kyo kituufu kale sibula badde mulabi mulungi nnyo gwe wenna abadde atulaba naye onoomanya amazima fuula ow'eddembe kituufu kale tugenda kwetooloolamuko katono nnyo we tunadda tujja kudda oyote embuuzi ya Sempeno tugyongerayo simanyira kumanya lwaki yawabudde gundi Serwadda yamuwabudde yamugajjayo Bayibuli kankuyigirize mukulu munnange mu Bayibuli omwo ebiwandiikibwa mu ebiri ebikugaana bikukugira okuwasa nomanyi kyandikibwa teyaleese amateeka 10 geyaleese kitawo nenyoko basangamu ekitiibwa badde ayina oyagala okuteta abannaye sempadda ku bisiyaga okubaabo abasobola naye bino betugamba wafadde buli omu wezuule wawo osobola esebo sempa atandika kuba ebisiyaga bwe tojja zire nensane kasoda bampe nywemu bannaye awamaani yoyo bakuba yongera naye akali ate wadde eno ate atulabisa bulabisa baye katwetolemu ku katono tugenda kubanga tukomawo Shalom.